Agaliwo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okukomawo mu ggwanga lya Uganda okuva emitala w'amayanja gy'abadde yagenda ku mirimu emitongole omubadde okuwangula zawaadi ez'enjawulo n'emikono emirala egy'okuggyako General Kaguta Museveni era ng'abadde n'enkuŋŋaana nnyingi n'ababede mu ggwanga amawanga ag'ebweru era nga zonna enkuŋŋaana z'abadde agendamu zibadde za kupulaninga embaako ya General Museveni amangu nnyo amangu ddala era nga obudde bukyali eggwanga laffe lirinaba kwonooneka nnyo ate olunaku olwaleero naku z'omwezi 15 omwezi gwa kusatu omwaka gwa 2022 bwe yali agenda yagamba maama Zedviga Walu nti nkuwaddemu ennaku 10 ng'ekintu kino kikuttemu paka nga 15 era lwe lwaleero kati pulezidenti akomyewo mu butongole era maama Rina Zedviga Walu olwaleero agenda kuba nga atazaayo entebe eri omukulembeze w'eggwanga tutama Zedviga Walu ali mu Northern Uganda edokolo ali ku ground work okulaba nga kino kya national platform kyeyongera okubeera ekyakabi mu ggwanga lya Uganda kati embeera ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu akomawo bweti bweri kasitwala edi mutwe ng'ekintu kino akituddemu omanya nti omukulembeze wali awo ku nniya kumpi awo ku bbaati ndowooza omutegedde olowooza oyani si ye pulezidenti w'eggwanga gwe twalonda yoyo yennyini kasitolaba nga eri mutwe tuli naye bwe tutyo omanya n'omukulembeze waali era ndowooza kule pulezidenti omulabye bweti embeera weeri nga ava ku kisaawe entebe ate akomawo ayingira mu ggwanga Uganda osobola okulaba nga ate tutandika akaweefube okuggyako gavumenti ya General Museveni amangu ddala kati naakomyewo bagenda kweraliikirira ekiriwo nti pulezidenti akomyewo abasajja beeraliikirire bintu byakweraliikirira onompulira kwandika okulira bagwamu mu malebe luli babadde beegiriisa ng'ekigotte entula anti nga bamanyi no taliiwo gaba akasita taliiwo alimu naayira akatwegiriise kandi no beegirisizaamu akasembayo akuba kyomanye pulezidenti watali mu ggwanga abantu beegiriisa naye bw'akomawo amalebu nangafa wesh ng'ateekawo ate olutambi olutafina okugoberera era kimanyi bwe yali taliiwo luli balina byali boogerebozibozi balinga batambuzaawo bino biri naye olwakomawo n'akyusa narrative omundi gumu bwegigi kandi n'ateeka ne narrative eyo naku 15 abaali taliiwo nga tukyayogerako omwezi gwera gwonna tukyayogerako okuddawo nga tuwadde ate phrase endala n'akyusa amawulire agaliwo ne batagakyusa tugenda kuba nga tukyayogera ku mawulire ago paka ye wanayagalira nti kati katugakyusa tuzizeeko kino bingi byogerwa ebiri mu ggwanga pulezidenti wootabadde wookomeddewo nga waliyo eyo abeeyita abanuupe basaka omukulu Abedi Bwanika n'omukulu yeeyita ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nga balina ofiisi abwe ne bagiwa ab'omuceere yakati ab'omuceere mwe babaniririza e Masaka ne ab'omuceere babuliddwa abantu budde bagenze Kagadi eyo okunoonya abantu tebabalaba bagenze Mbale okunoonya abantu tebabalaba basomba kati balina abavubuka bapangisiza ne bateeka mu nguudo ez'enjawulo ne bateekamu ebipande by'omuninkini waabwe nga babisiimulako bwe bati bakoppa ekya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abantu tebakola kale n'otunuulira emboodooli naye nga kyekiriwo Amasaka yabagaanye yabagobye era bagezaako okugaba tishaati z'omuceere e Masaka eyo bannamasaka ne bazigaana bagamba mutuviire temutugabira tishaati byammwe tetwetaagirako ddala ddala eno tuwagira pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abadde Masaka eri kugamba yabadde nko ku baana Masaka baalaze okwagala baalaze obuganzi bwabwe balina eri pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tebayinza kumala budde na muntu bo gwe batayagala bamanyi gwe bayetaaga ye pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yekka era gwe batambulirako era gwe batembeeta gwe balinamu essuubi okukkiriza n'okumanya nti alina okutereeza eggwanga laffe Uganda akati n'obukomendo pulezidenti nga bibyo biri mu ggwanga wali abagamba mbu Nuupu ebagoba kubanga bo bakitalo mbu Nuupu mulimu akasasiro mungi mbu era bo kyavudde bavaamu naye ekinsesa abali mu kugamba Nuupu mwerimu kasasiro mungi be bagambanga DP mwerimu kasasiro be bagambanga n'ebibiina byabwe bennyini bye balina mu nsawo simanya PPP simanya PDP People's Development Party kya Abedi Bwanika naye kirimu kabootongo kuba tasobola kuyimirira ku kibiina kino yeesimbawo era ajja mu kibiina kya national platform kati kasita omanyanga nti gwe buli woogenda wabeera wabi omanya gwoliko ekikyamu
kwa tuweza kubaga gulwogenda wabeera wabi nga buli bantu botuukamu babeera babi olwo wetunamulwa negundi zendika ekishamu kakino kikulaga lwatu Abedi Bwanika mwatawanya DP ne mulituno wa Museveni kati muli mugane ne Nuupu naye mwana wagaji na Museveni baba omusimbi kati gawlo ya mwefudde bujjo tamusajja kuoza gendo otese nga situmanyi kabadi kikabala kumbe ensimbi bazirya bali mu kumugunya ne Mathias Mpuuga ez'okutunda ekibiina kya National Platform Regional Kaguta Museveni kati nno kyabalemye kubanga twababuuse ng'obudde bukyali kyovola wakati bakambwe nnyo kubanga ettooke lyabasubye badde balina kino ate bagenda kukitunda ewa General Museveni olwo beeyagale beesuute bagambe nti tweyanziza nekino tukitunze tukiriddemu emaali naye tebasanze ffe tulaba nga ffe n'obwongo waffe busaza olwo omukulembeze abakutte ku nkoona ng'obudde bukyali kati nno bagenda bawolokosa baaniriza bali abanuupu aboogera ensonga tebakyabakkiriza kwogera awo manya tubalina oba kasita mutandika okuba kati mutakkiriza banuupu kwogera kiba kitegeeza muyidde tuba tubalina tuba twatadde otusinga okwetaaga katwongeze kusindika kigambo ate pulezidenti kakomyewo katusindikire eddala batuwulire batufiiringire eddala bamanyire eddala nti abaana ba Nuupu abo si bangu bannayuganda abo baagala nkyukakyuka tewali kirala kitwetaaga enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ate oyinza tugamba birala okwagala enkyukakyuka tulina okulya ensimbi z'omuwi w'omusolo nedda ssebo tujjako General Museveni kubba nsimbi za muwi w'omusolo ate tetera babiba ensimbi z'omuwi w'omusolo temuyinza kusiga kibiina kyaffe erinnya bbimu nayo kiri kyanguzi temwerimba mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akagurupu ko k'okozesaako kowadde ku bitaano akagenda kali ebitaano nga koogerera Nuupu ebisongovu n'ebiwanvu n'ebimpi ffe tulabanga bamala ebiseera muli mu kumala budde ffe we tulaba muli mu kumala biseera byammwe kubanga National Platform kibiina kyanjawulo nnyo si ebibiina bino ebyo bye mubadde mujja muzanyirazanyiramu eno waffe tulisitedde tubalaba buli kino kyemukola ffe tubalengera alaba nonno bano balowooza muno bajja kuyitawo wano temusobola kuyitawo kuba kati eno geeti ffe tugisiba ffe tugisumulula ya National Platform muffe kati mutabasibidde bwebuti tukyabeetaaga ye mugende mukola ebirala tujja kubasingana oba mugende mukuza ebibiina byammwe mujja mukuza ebibiina byammwe naye bikola ebifuukeeko eby'amaanyi muwone entalo lwaki mubeere wali entalo ate nga mulina ebibiina byammwe mu nsawo Abedi Bwanika katandika owe banno kaadi owe omukulu Mathias Mpuuga muwe kaadi owe bannaawo muli mu kabondo kammwe bawe zikaada mweyagale ffeno tetubalinaako buzibu nno mutandike ekibiina kyammwe mwebeereeyo mukube kino mukube kiri ffe tujja kubasisinkana ffe tuli wamu nammwe mu by'okujjako General Museveni naye ebyokuwuya ensimbi z'omusolo tetuli nammwe era tetujja kuba nammwe temulowooza mutusobola okuba nammwe ku byokulya ensimbi z'omuwi w'omusolo anomunaagulaba NRM babawolereze ate ako kwe kw'okusingayo kuba toyinza kugamba mbu ndi wa National Platform ate nga NRM bebakuwolereza ate nga bebakuwa ensimbi zewalya kanune mujja kutegeera nti National Platform si ya muzannyo ate awo twavaawo dda we mwali mutulowoleza okubeera nga tuli mu nsi ndala kale pulezidenti okulisaayo mukama waffe kulikayo kulikirayo ddala gy'obadde webale kuba nti eggwanga yaffe oliweseza ekitiinisa obuntu badde no nga bwegiriisa obutabadde ne kati kookomyewo ffe tuli basanyufu tumanyi byonna nti kati biwedde tugenda kubaako obulungi anti nyinimu waatala kati akomyewo ogenda kumpulirira embaga teyanziza nnyo ssebo pulezidenti w'eggwanga kulika eyo kulika eŋŋendo kulika yonna gy'okomye tukwebaza okuba nti okomye mu ggwanga ng'olisitedde nnyo katulindiridde okulaba ng'owummulamu omala okuwummula batuddemu tuzoganye buto nompulirira embaga kale eri mutwe naye bw'ate ekintu ng'akikuttemu ng'akiri wali eri mu kwaniriza pulezidenti w'eggwanga era mu kumukomyawo okulaba ng'ate tusobola okubeera okumpi naye naye n'abeera okumpi naffe kubanga eno Uganda yensi yaffe tetulinayo nsi ndala wano tulina era wetulina okulwanirira era wetulina okuzimba era wetulina okutereeza oba okuteekateeka ku lw'abaana baffe basobole ati nabo okweyagalira mu nsi yaffe eno Uganda
ensi y'omulembe. Kale pulezidenti w'okomeddewo byonna tujja kuba tubikugamba nga tubikuloopera abafeere ba kuno ebibadde bajja bakola nga balowooza nti no ba mulembe nnyo ate nga baagala okwolona ekibiina kyaffe ekyenkyukakyuka bakifuule ekibiina ky'enguzi. National Unity Platform tekigenda kuba kibiina ky'abali banguzi. Era kubanga oli muli wanguzi gwe oli sempape munange tuviire eyitawo ng'obudde bukyali kubanga tebijja kuba byangu gy'oli nga gwe sempape omuli w'enguzi ng'oli ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omanyira odiiba odaabada nga mube ensimbi tulemese tubalemese bali ensimbi tubalemese nedda mwegende mweremese mwekka nga muli ebibiina byammwe naye kyaffe mukyesonyiwa. Kasita pulezidenti w'eggwanga akoba nga akomyewo ebyange biba byateredde dda kati awo ndi happy nindiridde gwelindi ekijja ogenda kumpulirira. Pulezidenti tukozesa kulikayo n'aba bitungo Kyagulanyi will be back eri mutwe bali kukomyawo mukulembeze tutandike tugende tukiwulire. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Mukama Katonda gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu atayi mwera.